Abasirikale b'ekkomera ly'e Luzira nga bali wamu ne bannaddiini ab'enzikiriza ez'enjawulo babakanya ne kaweefube w'okusimba emiti gwe batuumye Fuula Luzira kiragala okukuuma obutonde bw'ensi. Oluvannyuma lw'okulaba amawulire agataliiko nfuufu nga gasse ebifaananyi okuva mu Eastern Uganda ng'omuzira gukubye ekitundu kyonna gwonoonye buli kimera, ffe ne tukizuula nti kino kivudde ku kwonoona butonde bw'ensi, okutema emiti nga tetusimba mirala. N'olwekyo ffe ne tusalawo ng'aba Uganda Prisons nti katusimbe emiti era kijja tuyamba ng'Abannayuganda. Basimbye emiti omuli emiyembe, ffene, amapaapaali, kalitunsi n'ebirala. Bwe batyo ne bakubiriza abatema emiti okuzzaawo emirala. Bayambiddwako abasibe era Hajjati Hafuwa Ssebyala akubiriza abantu okubazzaamu amaanyi kubanga bava mu makomera nga bakyusizza empisa. Wadde omuntu ali mu kkomera era asigala ng'ali muntu era alina okubeera ng'ali mu mbeera ennungi eyeeyagaza. Kyova olaba nti ffe twasazeewo era tusanyuse nnyo okuba nti n'abasibe batuyimbiddemu ne tulaba nti ne bwe babeera eno era basigala nga bantu era babeera n'ebirowoozo ebirungi, basobola n'okwenenya okulaba nti abantu bavudde ebweru bazze otulabako ne batuleetera ebirowoozo bino. Abasibe abeekolamu ekibiina ekisanyusa abantu bakyamudde abantu bwe babaziniddemu amazina amasoga era nga beegattiddwako abakyala b'abasirikale. Bagabidde abantu ab'enjawulo emiti egy'okusimba mu maka gaabwe. Harriet Kwagala yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.